Omulamuzi wa kkooti empigi Tumuhimbise Valerian asomedde ssentebe wa disitulikiti y'Empigi Martin Ssejjemba omusango ogw'okutunda emirimu ku disitulikiti eno. Ono asomeddwa omusango gye wamu n'abakakiiko akagaba emirimu aka District Service Commission ku disitulikiti y'Empigi nga kuliko ssentebe w'akakiiko kano Kirumira Frederick n'omuwandiisi Sarah Nakamuga. Contrary to Section 273 of the Penal Code Act, Cap 128. The particulars of the offence are that Kirumira Frederick, that is in respect of A1, Kirumira Frederick and others still at large between January 2025 and May 2025 in Impigi District, while acting as chairperson of the Impigi District Service Commission, with intent to steal, demanded Uganda shillings 5 million with menaces from Muteraba Habat, an applicant for the position of Assistant District Health Officer, Environmental Health. Nojidde akakiiko ak'enjawulo akanyweza ku nguzi mu maka g'omukulembeze w'egganga aka State House Anti-Corruption Unit okukwata ssentebe ono n'abakakiiko ku disitulikiti Empigi nga kigambibwa nti bano baludde nga batunda emirimu ku disitulikiti ekireeseewo okwemulumaluma n'okwemulugunya era olwali ne baleetebwa mu kkooti ne bagasimbagana n'omulamuzi. Is the complainant present? State, the complainant present? The complainants are also the accused persons in the second file. Others are not. Specifically for this case, is Herbert. Kigambibwa nti bano beekobaana ne batundanga emirimu ku disitulikiti era nga bagibaguza wakati w'obukadde 5 n'obukadde 15 weewaawo bonna bano emisango bagyegaanye. Kkooti ejjumbiddwa bya nsusso nga ebadde esinze kubunamu abawagizi b'ekibiina kya National Unity Platform okubadde n'ababaka ba paalamenti ab'ekitundu ekyo Teddy Namboze ow'abakyala ssaako Hilary Kiyaga Innocent ne bannamateeka babawawaabirwa. Munnamateeka wa Martin Ssejjemba Kawuki Simon asabye omulamuzi omuntu we amukkirize yeeyimirirwe n'abantu ababadde bamweyimirira okubadde Sarah Nakawundi Temulanda ono nga yaliko omubaka omukyalo wa disitulikiti eno ssaako Kiyaga Innocent era omubaka wa Mawokota North mu Parliament Katongole Zephania omusuubuzi omututumufu ne Sendege Ponsiano weebali ate basimba. Kino wabula kkooti ekigaanye. Ate oluvannyuma omulamuzi y'omu asomedde ababiri okuli ssentebe w'akakiiko kano Kirumira Frederick n'omuwandiisi we Nakamuga Sarah omusango gwe gumu era nabo ne bagwegaana. Bano omulamuzi abasindise ku alimanda okutuusa nga 8 omwezi ogw'omusanvu kkooti w'enaddiramu okutuula. Bo abawagizi ba bano okusinga nga bannakibiina kya National Unity Platform basabye bwenkanya bwokka mu twataddeyo da application nga twetaaga enforcement ya human rights. Enforcement application tuba tumaze okugiteekayo. Kye tubadde tuzzaako ekiyagala nti tubadde tusaba ye ya unconditional release. Unconditionally abatalika kwakkulizo kkooti emute olw'ensonga balemeddwa okutuukirizibwa ebyo. Bw'okwata omubbi w'akasimu tomala kumwokya bidomola na kumutemako ngalo ate omutwale mu kkooti omuvunaane. Kitegeeza okutulugunya okwo okutambulira mu nsonga ezo kumenya mateeka era kye tuteekeddwa okusooka okutegeeza kkooti tukikoze kigenze court record okulaga embeera gy'alimu. Tusaba n'okugumya mwenna steps zonna ezigenda okuddako tugenda kuzikolako ku ekyokukola weekiri bannamateeka b'ekibiina weebali ate naye yennyini mutima gwe mugumu kuba akimanyi omusango guno teyakola. Ekiri mu Mpigi kyennyamiza naye ebyo bye tugamba nga abantu nti mu mbeera zonna zino ze tulimu kuleka nga obuyinza bugenze mu mikono gy'abantu abanaleeta obwenkanya mu ggwanga lwe lutalo lwe tuliko kubanga ekiri mu Mpigi ssentebe waffe avunaanibwa ensonga azeegaanye era nga ensonga bwe ziba nti bwe ziba mu kkooti tetuzoogerako nnyo twalinze tumanye nti ki ekivunaanyizibwa ssentebe ekimukwasa ati yeesiikidde kanyeebwa ababuziddwawo tetusobola mulaba
kati tukitegedde kyekyo kye babadde bamulanga nti kakadde ka ssente ate keyeegaanye ekibadde kibalese nsaba ekitulese